Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Oluvannyuma lw'omukulu Ssemujju Nganda okuvaayo nate n'avumirira ebikolwa ebyakoleddwa Electoral Commission y'ekibiina ekya National Unity Platform, kakati we twogera ebipya si birungi. Omukulu Ssemujju Nganda mu interview yavuddeyo n'agamba nti NUP okugoba Medali Lubega Sseggona ate neteekawo abantu abamu nga Mathias Walukaga, yavuddeyo n'agamba nti ekyo ekikolwa tekyabadde ekikolwa kirungi. Omukulu Ssemujju Nganda yagambye nti NUP teyinza kubanga ereeta abantu abataasoma ng'ate abantu abaasoma ebasuulira ddala bbali. Era omukulu Ssemujju Nganda n'avaayo n'ayogera n'agamba nti n'omukulu amanyikiddwa nga omugenzi Segirinya nti talina kye yakola mu Parliament mu kaseera akatono ke yali mu Parliament. Kakati abawagizi ba municipality MP Ssemujju Nganda bavuddeyo ne bagamba nti 2026 tebajja kuddamu muwa kalulu, era abawagizi be bavuddeyo mu busungu bungi ne bagamba nti Ssemujju Nganda tebamwagalira ddala 2026 bw'aba ng'agamba nti abantu abayingira mu Parliament bantu abaasoma, abantu abateekeddwa okubanga baweereza abantu be bantu abaasoma. Abataasoma tebasobola kulinnya mu Parliament. Kakati ebigambo bya Ssemujju Nganda bimuzaalidde leenya. We twogerera omukulu Ssemujju Nganda abawagizi be beekyusizza, bagambye nti tebamwagala mu Parliament 2026 era bagambye nti tebajja kumuwa kalulu, n'olwekyo bajja kuwagira NUP candidate 2026. Gye buvuddeko vetting ey'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ewedde list ey'abo abaweereddwa kaadi okukiikirira ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu akajjako omwaka 2026 yafulumiziddwa, era nga abamu ku bantu abadde basuubirwa okubanga baweereddwa kaadi ey'ekibiina abamu tebaweereddwa kaadi, nga kuno kwe kuli Medali Lubega Sseggona, Joyce Baagala n'abalala ab'enjawulo, nga bano bonna babadde bantu b'amaanyi mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Wabula abantu abasinze okubanga ate beewuunya kwe kubanga ate omuntu ateeberezebwa okubanga teyasoma, talina bitabo, talina kyategeera nga Mathias Walukaga yaweereddwa kaadi okukiikira abantu ba Busiro East, ate Medali Lubega Sseggona abadde ku incumbent ku kifo kino ye namibwa kaadi y'ekibiina ekya NUP, ate nga Medali Lubega Sseggona abadde amanyikiddwa ng'omusajja ow'amaanyi, omusajja omugezi mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati oluvannyuma lw'okubanga ebintu bino byagenze maaso, abantu ab'enjawulo bazze nga bawa endowooza yaabwe ku ekyakoleddwa Electoral Commission y'ekibiina kya NUP. Wabula omukulu Ssemujju Nganda ye yalaze nti si musanyufu ne Electoral Commission ey'ekibiina ekya National Unity Platform okubanga ate yamye kaadi abantu abaasoma, abantu abagezi, abantu abasuubirwa okubanga be basobola okuyingira mu Parliament ne babaako bakola. Stay tuned and don't forget to subscribe. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign.
a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing